Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Oyinayo wa boda yenna gw'omanyi ng'ayambala ebijaketi nga bina. Oyina bw'omanyi nga buli kaseera abataddeko ebijaketi nga bingi. Nze mbadde mmanyi mpewe muyitamu. Ne mu musana. Bamuzeeyi abo bazibu baba n'emiti gyabwe minene bwe giri gubeera mu bijaketi omwo. Bino byegamba si biyiye kuba nina gwe nalinda bye ng'alina omuti. Ng'alina omuti namulaba. Bwa Amanda manyi tulina ekigambo kye tukozesa Amanda sente nga zibuze waliwo sente wezibula ne mutuulaawo akubanze neebaza Katonda tekitera kuba naye olina atuulaawo n'abeeraawo sente ne zibula ogulaba nga atandika okukwata ku muti gwe ate akwata mu bijaketi eyo agunyeenya ku muti gwe alina bijaketi agunyeenya. Era nkugamba ebigambo bino bw'oba otuulanga ku ppiki bw'osanga ng'omuntu nga yaddira kaddole ebisumuluzo ebyo ng'alinako kaddole okitegeera ng'alinako kaddole ako n'obyetegeeza nga kuliko kaddole otera obiraba muba omwo ekikondoolo kiri supa. Nabulime Esther S1 ku Talk with AC Media Uganda. Kubuuzaako gwe nawe osinza okubanga otulaba, thank you so much okola kyamanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala n'otukolera buli kimu a lot. Mbeebaza wonna osinza okubanga otulabira Uganda okola kyamaanyi. Nina mikwano gyange mingi naye nga sinaba kugenda ku mikwano gyange mingi. Leero nina Shadrack. Shadrack, how are you doing? I'm fine my sister. Odi otya mukwano? Ndi bulungi sis ogamba otya? Ndi wano. Gigenda gitya? Gitambula bwe gityo. Omanyi? Nina mikwano gyange bannange nazo mukwano. Beebale kulaga mukwano abo baagala ennyo. Namukwano yakutte enkoko ne zintukako wano e Kampala. Omwami Hakimu. Lyessanyu omwami Hakimu yeebale bambi. Ono mukwano gwange omulala yali Dubai yampeereza engatto. Bannange ekyo kirungi. Sham Ali yali kata tali Dubai yali kata. Tumutumiddeko nnyo. Sham Ali, thank you so much. Wakoze kyamaanyi nasiimye nnyo. Bambi yeebale. Weebalidde ddala. Omukama akumpeera ekyosinga okwagala. Alhamdulillah. Amina. Era nkakasa nti lw'olijja wano e Uganda wano. Hey, I'll treat you good. Inshallah. Nenga mwenna mbatumirako mwenna Kayondo Peter, thank you so much for being here. Fahad Disable me, thank you so much. Julie Love bambi webale nambiru andi webale nnyo. Ya Fati webale nnyo bambi. Wonna osinza okubanga otula. We have a lot of friends abatulabira mu nsi nnyingi nnyo. Canada, US, UK, France. Bambi wonna wosinzira okubanga otulaba. Tusiima tubaagala nnyo mweyongere okubeera ku mukutu guno. Mwongere okusubscribinga kweno channel because ebirungi bingi bijja emboozi zinyingi ezibasomesa. Here we are ku AC Media tuliwo ku inspiring. Yes. Yeah. Aba machi tubeera tuseka lumo tuseka naye tuliwo kubasesaamu ne tubanyumiza ne musoma ne muyiga kugamba obulamu ne banga bukola ki butambula because fena tuyita mu bintu byanjawulo so tujje tubigabanako naawe tumanya encha ekizibu ng'ekyo kijjeewo oba weeteese bulungi. So please mwebale nnyo wonna osinza okubanga otulaba, thank you so much. Abatwagala message tubulaba mwenna. Tubuuzeeko Shadrack. Nsanyisa okunkyazaako omulundi gwange oba guno gwakumeka. Nange kati nfuusemu na AC Media. Wano waka. Era wo wano kati waka. Wano waka tebuli aka message. We miss Shadrack. Yes. Kizaamu amaanyi bambi mwebale kunjagala. Mwebale kufollowinga AC Media, mwebale kugiraba, mweyongere okugiraba, nenga nyongera okubabuuzaako mwenneeyo gye muli. Nyongera okubabuuzaako nti muli mutya. Nyongera okubeebaza mwebale kutulaba. N'ekirala nyongera okuuzaamu amaanyi mwenna aba ayinanga olina ekikusumbye kuba obulamu tekyo tuyinza obaffe wantu tuli basanyufu ngeri ye yalina kyayitamu. Nyongera okugamba nti guma kiggwa buli kimu kiggwa musaasirako bonna abayisiddwa obubi era nsanyukirako buli afunye ebirungi. Katonda ffena yatuwa oba afunye kibi oba afunye kirungi Katonda asigala yatuwa. So twebaza Katonda olw'obulamu bwaffe okubanga tukyali balamu. Twebale nnyo.
mwebalire ddala. Amanyi tubeera ne Shadrack wano bagamba ye omwami singa badde bagaba award ez'okunyumya emboozi tebameza amalala kati gwatwala omwaka guno tuba tugenda kubeera badde ogenda kubeera mu nominations. Yes. Weesimbewo mpangule wangule tomanya award zenga tekuli ssente kyonna kyekiri ne bana n'abatu award tuteko ku ssente ali skin yabigoba oba yali tabitegeera bulungi omanye ekintu kyotategeera olina kugoba kigobe nga tokitegeera. omanyi tulina emboozi gyetwakola Shadrack recent nga tunabakola series za komera ne tubako wetwakoma yali tukuteko wali muka sekitaka boda boda. Yes. ate awo wabeera n'abantu bakulaba mu ttaawo nayo mu comment section omuntu ono musawo omuli musawo abamu bampita musawo naye siri musawo naye olomose omuntu yenna ng'alina ekintu kyakolera abalala bakiyambala ettaawo eryo soke tuve mu byokusanga bakiyambala ettaawo eryo. Kaakati omanyi boda eno simanyi oba abasinga naye kyemanyi omanyi boda ate kati gwogimanyi abasinga boda nina ensonga nnyingi ezankozesa ettaawo dino nendifuula ng'eri omusawo nayagala mbeere ekisooka nayagala mbeere unique nti bondaba ku stage nga nakuvugamu kubanga mulimu abantu nga balinyira ku stage emu oba kale n'endala naye omuntu oyo bwakulengera asooka okumanya omusajja w'ettaawo oyo yanvuga bulungi era ne waba akulabye nga toli biza akwanguyira okitegeera. Nakugambako ko wande ne nkugamba mu mulimu guno olina okufuna ekintu ekikufuula ow'enjawulo olina okuba ow'enjawulo oba mu bufumbo oba okola ki oba ofumba katogo mu buli kimu ne gino emirimu gino egyammwe. Yes neneesala ettaawo ensonga emu ekyo ekyandeeta nti omuntu ayangulwe okumanya nti ono gayi yanvugamu. Ekyokubiri ababoda abamu sijja kugamba bonna kubanga boda era kibanga bw'onoozaala abaana mulimu ab'empisa embi mulimu ab'empisa ennungi kisinzira omuntu bw'ali bwe yakuzibwa. So nayagala omuntu like amanye nti omuntu ono teyaneeyisizaako bulungi bubi bwe namukutuma kino yakindeetera. Omusajja w'ettaawo oyo mulungi kozirwa alina abamu bampita musawo bampita amannya buli omu lyayagala naye ettaawo eryo linnyambako nti omuntu amanya omusajja w'ettaawo oyo ne bwakuba akulabe nga kyeggambye nti ayanguyirwa mangu. You understand? aba akwanguyirwa mangu trust ebeerawo akulaba nti ne bwe naabuuza ani ajja kumanya kubanze kati bw'obuuza Room Street ku Room Street n'obuuza oba William Street bwe n'obuuza omusajja ayambala omuvubuka ayambala ettaawo avuga boda era bakuleeta direct wenkolera kitegeeza sisobola kati kukola kintu era ndiwa ekitiibwa liringa linnya ettaawo eyo lyolaba liringa linnya tebakoppa abantu abasinga munange boda eno ogiraba boda eno abantu abamu bagezaako n'aba smart bw'obeera smart yes naye era bangi abali smart naye olina okufunayo ekintu kati that's why nalonda white nti buli omu tasobola mukuuma okitegera nno mukuuma ate simugoberako mirimu ne bojja n'amanda nga tikka ku pikipiki ne bweba kujjako byesitatera vuga bino kati ng'ebyomukisenyi bumonde obwo waba osanga atisse ensawo 4-3 ate ebyo mba nyingiridde bulamu naye mbu bino manda nsawo emu simala boxi zaki nfuna jaketi nina jaketi 2 nina black waliwo n'akajaketi akalala akaba simple kakola wantu wa mirundi 2 waliwo wootuka nga nfuufu nguudo zaffe ozimanyi kikyo ku kyenguudo naawe okimanyi tekyetaaga kati there is Salama Road bali mu kkola olw'ebigolobyo olwo Luzira Road olwo lufu nnyo n'enguudo endala Kazangola yonna wafu eyo kati bw'otuuka weetandikira ng'oteekako akakooti white oyo ate white oyo tanneeraliikiriza kubanza already nina amukunya mba mugumu nnyo yes omukyala amukunya amugolola
okitegeera kuba wali teosaka nina nakolaga njawulo kati wayoza gali abiri sagala nimbe naye ayoza akubanga ayoza everyday kati lino bwe ndyambala leero nasanga liri nga lyawedde dda bwentyo nga golole nga nkola era naye mwebaza si mwangu so kati ebintu ebimu ebinyamba zetta okubeera unique bamanye ate buli woyita nyumya nnyo okuyita buli wantu oli nakutunulira n'omuleka nga yeebuza ebibuuzo wa boda si wa boda eyasoma bw'asoma emabega kuba ettawo lyange by the way tulaba mumanyi liriko Mirundi Trust Border lwaki naliyita Mirundi Trust Border nkozesa nnyo eyo erinnya because abantu bamanya nti gwe Tamale sometimes bakuyita Mirundi Tamale kati bo bagaba bakuyita Mirundi so I decided nengamba kantekeko Mirundi kati it's Mirundi Trust Border nga kikyogezako kuyisaawo nga sikuyisaawo naye buli wobeera nnyo mu bantu erinnya lye bakozesa ennyo okuyita gwe kyoba okozesa ebanga reboyo kati abantu kiba kibanguyira so Mirundi era nakugamba ne bwe nali mu hoteli ka hoteli kange era nakayitanga Mirundi Restaurant kati ningamba wano mu transport kange yite Mirundi Trust Border kati akusajja kwokolera oli mukulembeze asirina bukulembeze bonna era sibwagala kati olaba omuntu nga ebimu kubitandikibwako omuntu era babingamba nnyo naye sibwagala obukulembeze obwo bulimu ebizibu bingi gulaba bantu tulaba mu Kampala omwo naye abantu abamu bava wala kati oli bwe bakuwa obukulembeze alaba nga bakuwadde kulya okitegeera teri kulya kwamu abakulembeza abantu balwanirira ddala okukulembeza ku stage okufa bafa n'okufa bafa atulaba yayinza okwebuuza bafa batya abalanga lwaki bafa mulimu ebizibu ng'era bw'omanyi nze sirikkiriza mu ddogo naye ate nzikiza nti eddogo gyeriri byebimu no siroga tokkiririza mu ddogo nayekkiriza nti gyeriri sirikkiririzaamu nti ndikozesa okitegeera naye ate nzikiriza nti abantu baloga bannaabwe okitegeera nze nga nze sirikozesa naye ate nzikiriza nti abantu baloga baki bannaabwe kati kyegaye nti lirimu ebizibu omuntu atuuka ku sseeri kuloga ng'amanyi olya nnyo nze simanyi oba yafa naye ng'ali mu kyalo right now era bukulembeze obwo era nze kankubuulire mu boda muno va ku stage ze Kampala kati zikyuseemu naye olaba boda z'omu kyalo ezo olinayo wa boda yenna gw'omanyi ng'ayambala ebijaketi nga bina olina bw'omanyi nga buli kaseera abataddeko ebijaketi nga bingi nze mbadde mmanyi empewo emuyitamu ne mu musana ne bw'oba opaakinze personally nali nvuga boda bike naye ng'empewo erina engeri gyekubamu kituufu empewo eyingira naye abantu abo nze mbatiira ddala abo abasajja abakulu abaludde mu booda basajja abazibu tebaagala kubakulembera kubanga ekisooka kiikino omusanga ku gupikipiki guddika kugamba ekipiki kyenkulu kati UDE weebale nnyo wabula ozimanye ebeera number plate omusanga ku UDE ng'efuuwa omukka nojja oli muvubuka muto olina amaanyi n'olyoka ovuga pikipiki bw'oba otandikidde mu looni n'ovuga pikipiki looni emyaka egi n'ogimalayo ng'akyavuga UDE ye n'oddamu n'ovuga endala eri oba n'ogigaba oba n'otunda n'oleeta brand new kati batandika okugatta jjukira ffe abavubuka twogera otandika omugamba muzeeyi mwaggwako muli ojerega kumbe muzeeyi gwojerega alina ebizibu bye okitegeera nga kiyakyagala kati gwe n'ogiramu eyo embeera bamuzeeyi abo bazibu baba n'emiti gyabwe minene bwegiri gubeera mu bijaketi omwo bino byegamba sibiyiye kuba nina gwe nalindabye ng'alina omuti namulaba Amanda manyi tulina ekigambo kye tukozesa amanda sente nga zibuze waliwo sente wezibula ne mutuulaawo
akubanze nebaza Katonda kitera kuba naye olina atuula awo n'abeera awo sente nezibula ogulaba nga atandika okukwata ku muti gwe ate akwata mu bijaketi eyo agunyeenya ku muti gwe alina bijaketi agunyeenya era nkugamba ebigambo bino bw'oba otuulanga ku ppiki bw'osanganga omuntu nga yaddira kaddole ebisumuluzo ebyo ng'alinako kaddole okitegeera ng'alinako kaddole ako n'obyetegeeza nga kuliko kaddole otera obiraba muba omwo ekikondoolo kiri supa muba ekikondoolo mubawo mu bajjajjagalabo baba bajjajjagalaba bajjajjaddungu bamuwugula nedda mukwano nedda aya aba abantu abo abamubaluga n'atukukwagala n'oluga kasoma abeeri ng'ayagala ye era okukulaba nga yakolerako ku muntu oba delivering eyo n'akusanga ng'omukoledde luba lutalo ebyo bibeeramu era nze kyovulaba si lwakuba tutera kuyitawo enkolera nze sipaakinga nga tuli bangi neseparatingamukko okitegeera ebyo kubanza embikozeko research nembiraba oli aba n'omuti muno olina olaba obadde okyatuwensambala ebyo ebikooti olina ambala ebikooti bina mubaamu ebintu byabwe siganye empewo olina empewo okubambi ku ppiki biba bingi ne mu musana olina omusanga mu musana naye ng'ekijaketi kikutte akikutte tabijjaamu ebijaketi oyo mulaba edduka era oyo alaba ku mubiri gwe oba mukyala we nze simanyi toli omusanga abo abantu boolaba ng'ali shabe nnyo bantu bazibu yes sijja kumenya era sijja kukoona kulinnya naye nga waliwo abantu bemmanyi ngeri ddala mwebali nga bamanyi omanyi nze njogera nze ate olumu njogera olina omugana naye gwe atajjaako kijaketi kiki naye reaction yokka ekumala okuleka omuntu n'atoba n'ebijaketi bye boda especially amastage tebiri nnyo mu balubyanza omanyi waliwo enjawulo y'abalubyanza boda ne mulimu balubyanza lubyanza bwe bosanga ku kkubo n'omusanga ku Kampala Road balirayini bwe bati abo be bayita balubyanza tebalina stage ate bakolera ddala ssente bazifuna kuba nti mubaamu ababbi era omuntu ali eyo yina okukubiriza sekubira katale naye kozesa kirungi nnyo okozesa omuntu gw'ojje ku stage ate obuzibu obubeerawo nti aba stage bamuseera nnyo ati kati ebintu byakyukamu okimanyi nti owa stage kengeze ova Kampala waawo ku parking kadi oyinza ogamba omuntu ntwalako ekazo ngafe abeera ekazo naggamba mutwalo lubyanza naggamba 10 ezo ono nomugamba akusalireko omutwalo nagamba 8 okitegeera kakati omanyi lwaki lubyanza ayinza n'okusalira 10 ngenda kugamba ebigambo bino sagala bino ebintu byetwogera sagala nekubira ennyo ku saidi yaffe njagala nkubuulire waliwo enjawulo ya lubyanza kkiriza gaana lubyanza alina enjawulo n'owa stage atya omuntu wa stage yes baseera lwakuba nti abo abantu abamu abaseera n'olumu bagiddayo eka nga tebalina ssente era emabegako balina omuze nga bw'agoba omulimu ate gwe n'ogutwala wadde mukolera wamu nga bateekawo embeera naye abantu era wabawo wa boda alina alaba sitole eno njagala amanyi nti waliwo wootuuka kati Uganda wayaffe eno olina kugenda nakiriwo oba okitegeera maisizi olina kutambula nakiriwo abantu tebalina ssente va ku byaluli walife twali tetunayingira boda mpulira mbu bakolanga nnyo ssente ebyo byaggwawo ekyokubiri advantage ya stage omuntu gw'ojje ku stage nti ne wabaawo abaddewo obuzibu bwonna olina wootandikira bino bitambula saa 9 weebale nnyo owekitegeera ebyo byonna tugera kutuukawo olina wookola ki wootandikira ogenze mu yamaha sente oba ekizimbe kyonna oguze ebintu byosobudde ebintu oguze fridge for example oyagala fridge yegende gwe togenderako owa stage amatalinga lumwe emabegakaawo it's now 1 month and a half
omukazi yajja awo kwa Vema si wonkolya naye ninaye abantu meeyo nayimiriza ndaba najja ku stage na fridge egenda yali egenda eno ku Jinja Road ekireka Kamuli Road awo nagamba njaga kuntwala fridge ne bamugamba twagala emitwalo emeka ebiri fridge nene nagaana yali agitwala kireka Kamuli Road waggulu awo nagaana ezo sente nyingi nnyo aba stage museera teyavaluinga kyaguze gundi eyo fridge yagigula ndowooza million ng'emu kitundu oba bbiri simanyi nnyo beeyi ya fridge naye yali nnene nagaana emitwalo emeka ebiri nayimiriza Lubyanza abavubuka abavuga abo namuyimiriza amugamba ngenda bano n'abagoba ne bamuleka omuntu aganya omuleka tevugika ate olina ogivuga smart ogituuse nga ne nannyini yafunamu nagaana nayimiriza owa pikipiki namugamba ngenda Kamuli Road ntwala fridge enda kuwa enamba y'essimu waliwo abaana bagenda kusanga edduuka bweti ne bweriti ng'ovuddawo oyo omusajja oyo atunda ebikadde oyo simala yesozo wagguluko awo sente mmeka namugamba gumu kitundu kono nkuwa mutwalo titusibeko nakkiriza ne basibako n'amuwa ennamba bulungi nnyo oba we yatuuka ku Ntebe Road yadda Kibuye oba yaddawa omwana yavuga efiriigi ulire kwali kuvuga yakalakata firiigi n'abulawo nayo omukazi n'agenda akuba firiigi etuuse tennatuuka firiigi etuuse tennatuuka ate okuba ku yoono nga tagikwata nga kwene nga tagikwata nadda ekyo ekiro agamba natikidde wano ne bamugamba totusiriwalirako si lulimi lulungi okuvuma ne bamugamba totusiriwalirako twakugambye omuntu gwe walimiriza n'atwala fridge tetumumanyi na wano okitegeera wano tewayitawo bantu bagundi bokka Lubyanza ayitawo buli kimu ayitawo omugamba kati ogenda kutandikirawa so singa yatwala owa stage olina wootandikira kuba aba stage bamanyi omuntu ono abeerawo twemanya omuntu bw'ate abeera abalabu wano ne wano bangamba n'okubeerawo ku stekateze Kampala actually nti ojjako ne weewandiisa abamu babamanyi ne gy'osula bakumanyi nnyo ddala kugamba bannange kino nja kyogera sigamba nti ndeeta socialism naye gwe kyoba omanya tulina wano abakiga kyogamba bagende ojja weegendereze kati abakiga baalya buli wamu era abakiga b'osanga nga buli wamu mu kiga beba stage tebamanya naye kiva mu kweyisa bulungi omuntu oba weeyisa bulungi bamanya woobeera ate kugwe wabaako era abakulaba gy'ofubutuka bwekyomanya booda nnyingi nnyo eziva mu bitundu ebyenjawulo gwe gy'osula osobola okuba nga abakumanyi balinga 20 nga mukola nabo naye bw'ojja ku stage olina wootandikira nga bakubbye kigundi agenze ne balansi wange bababbako balansi olina omuwa emitwalo 5 nagenda ne balansi wo ate ne kino bannaye mukiyige bw'oba omanyi nti ogenda linnya booda kiro sooka ofune change nange mali nakubuuza omuntu ogenda kuwaako omuntu 15 ate mutuuse muyise ne ku mafuta seekubira nkivumirira ne sekuvumirira yenna omuntu okubba sente za kasitoma nkivumirira era kibi bantu mmwe bw'obanga okikola tevulaba tugwa mu mamotoka abamu nga tomanyi oli omubbye wande naliko ku Kibuli hospital babuulira olinnya Balubanza abo Kibuli hospital omukazi yalina abaana 3 balwadde najjali nnyo omuvubuka yali avuga kihero n'amuleeta amugirayo omutwalo omukazi alina abaana 3 balwadde bonna balwadde omuvubuka olwamukwasa omutwalo ate nno ye bw'alina misana omuvubuka n'avuga buvuzi piki n'agenda that's why abantu tebatwagala tebatwagalira ddala era njagala kino nyimiridde ku kamera yenna omuvuzi wa bodaboda alaba kino aba bodaboda tebatwagala batukozesa yes tewali kyakkola naye gwe kyoba omanya buli muvuzi wa mmotoka yenna waliwo moment ebeerawo nga baloza nga abba tebena magezi bwe kiri ate ekyo ekintu kinnuma
aboda bonna we batyo okitegeera naye ng'ate nyumira wano ku kamera okulongoosa ekyo ekintu si kituufu. Yes, waliwo abakikola kubanga ekyamazima tunyiiza minengeje muvugamu namwe ebyaddala mutuka ku bitaala era awo tujja tuukawo tulina engeri gye tuvugamu naye kituufu. Mulimu abavuga obubi, mulimu abavuga obulungi. Ate era nga nabo boba mu mmotoka be batono kituufu. Be batono kyova olaba kirungi n'okubaayo n'owa boodawo nga yamanyiira envuga ye, omanye envuga ye, okitegeera. So abantu abali eyo bakimanyi nti kirungi nnyo olwofuna owa boodawo. Negwe n'oyimiriza ppiki ogiraba teriiko side mirror, oli ajambadde ali mu biniigiina, agituddeko bw'ati, abamu bazitema n'amayembe, okitegeera. Omuntu alaba abayindi abo badesigninga ppiki oba abantu bonna abakola ppikipiki badesigninga ppikipiki ng'amayembe gano baagapima lwaki gali bwe gatyo. Naye n'osanga omukyala ayimirizza ppikipiki teriiko side mirror n'ebitaala lumu baabijjako gwe n'otuula. nina omuntu wange wentera okutambula naye bro Brian oyo piki weba talina side mirror tagituulako. Nkwagadde weba talina number plate yakubiri mutuufu. Kati ogenda kulaba otya ekiri emabega weba eri ku UDQ tatu wejeziri ezo naye ng'enyirira ayagala mpya ayagala tulaba omuntu ono anvuga muto mukulu mutuufu ebyo byonna mutuufu naye ate nnoolaba obukulu si kwe kumanya ovuga ppikipiki. Ebintu bino buvunaanyizibwa okitegeera. Ate bw'otuulanga ku ppiki oli muwa amateeka essaawa eyo ppikipiki eba yiyo. Awo Shadrack olimbyemu. Nze mbuuza lwaki nimbyemu anti bw'agaana ng'ogivaako ani agenda osasula nanti bavuma ne bw'anaakuvuma batalina kyakuggyeko nga omubbye nga before nga tonnatuula ku ppiki mugambe munnange ebyange bya mpola mpola kubanga kkiriza gaana buli woogwa ng'oli ku ppikipiki njagala ombulireyo omuntu ogu nga wa booda yamujjanjabisa tebabajjanjaba ate bo tetufuna buzibu badduka nanti kyegamba. So singa obeera wamugambiddewo ate kati bakasitoma banyumidde nnyo ennaku zino nti ogenda omutuukako wali in 30 seconds aba ategedde oba onoomuvuga oba toomuvuge oba anaakulinnya oba taakulinnye gugambye otuukawo n'anyeenya omutwe. Era nze neebaza nnyo bakasitoma mwenna ab'olugezigezi ng'ogamba owa boodabooda nze tonvuga sipiidi sina kyengoba kubanga booda ekyamazima kattiro n'ebidduka ebirala bitta naye booda ye eri waasi mukko nzibu booda ate tugenze yes eddogo liwunya ddala nade gamba abantu b'omukyalawe ezo stage z'olabeala bayina emiti mu mapikipiki omwo bayina amayirizi lumu nina omuntu gwe nawa piki nanoonya omuyaaye nga abuze naye ng'ate bakugamba mwali naye lwalumu ne mufuna ngenda okukebera emuto nga waliyo obuti kyekyo nno kyenkugamba abaana balogera ddala mu piki kyokoledde ngifunye olumusi nga tebimuyambye tebikola lwaki baloga ensonga ezisookera ddala ensonga nga 5 lwaki ekisookera ddala baagala bambi bakole abantu abamu bali mentally bamanyi omuntu bwe weekwatamu ye esinza obba kikukolera balina emiti tebakola nnyo nnyo ng'abasajja bongambye abalina emiti let me tell you one thing Katonda bwe bukyenje omanyi bugenda okukya ku makya nze mu ndowooza yange ne mutegeere yange n'okusinziira bwe ndabye obulamu bwe butambulamu omanyi bw'oba tonnala naye nze obulamu kati mbutesitinzeeko Katonda bw'akeera enkya n'agamba ogenda kufuna ssente emitwalo egi agannyabo z'ofuna era bw'ozisussaamu n'ozifuna oyinza obutazituusa waka oba n'obaako kyokola era ne zeetoolako still bw'oba ogenda kukola emitwalo 10 gy'okola
ogira ku mukisa gwo abantu abali bakitegeere omuntu tufige nnyo okozesa emikisa gyaffe okitegeera kirungi nnyo okuyimirirawo ku mukisa gwo naawe wenyumiriza mu mukisa gwo naye ate tekigasa nkitegeeza omuti ogwo we gutali obeera tolina bulamu obeera olaba nga buli kimu tosobola kukikola okitegeera mukisa mweguli omukisa jasi tulina kukola bino wammanga tulina kukola bino wammanga okubeera ku stage bano ne bavuga nga gwoli booti nali kisinzira waliwo abantu ababeera ku stage nga beematira weyo kubanga nokutematira gwenga biganye omanya boda yakuboola omanyi naye eboola eboola ekuboola gwe nojja nga gwo ebigo ensinga yakukubwe kuba buli kye bagamba okigenderako okitegeera waliwo ensi bwekwata okitegeera abantu aba bwekwata ogendera ku buli kimu kati abo abantu b'emiti ababooda abo sibanenya ekisooka abayagala yeewu n'ebibala babyennyini mu makubo asaba okwo aleme kufuna nnyondo aleme kumukwata bingi afune bakasitoma akole awone obubenje ye bamulengere buli kaseera ebeere ng'erengerwa kati waliwo ote nekino ekirala waliwo oli ng'olaba ayina gupikipiki gukyafu nga gukadde ne nga bagamba oyo kwe tufiira nga si wampisa nnungi ziri awo nga yeematira n'okwematira naye ne bagamba oyo kwe tukola ki kwe tufiira kati ate n'ekirala ekireetedde abantu abo nje paka tuli ku booda n'ekireetera abantu bonna abasinga okugendamu ebyo ebintu era nze sibavumirira mukole ebintu byammwe naye ekibaleetedde bantu bano be tubeera nabo buli omwebuuzaako bannaye kino kigize bwe kiti nga gamba olina okukola bwoti ekikulu mmwe temubuuka kasi owuli omuntu ng'atandise okugamba ebya Kaisaali bya Kaisaali n'ebya Katonda bya Katonda awo omanya wakuteeka so kati embeera abamu yebaleetera okugenda mu eyo situation ey'okugenda okweraguza mwe bali abalogo ate namwe mulimu abatali balogo si bonna nti balogo mulimu abatali balogo nga tebaloga oba okitegeera waliwo n'abadda mu kyalo oli ne bamulemya nga yayina trust mu bantu abantu bamwesiga bamukubira leeta kino genda oleete kino genda oleete kino n'atuuka bambi naye abo abamu kyovulaba bw'oba ofunye bw'oba obakala olinawo walaga n'okola toduula naye gwe buli olaba banno nga batudde n'oduula nze siduula era nze manyi n'okugaba ku mirimu ne nkugaba munnaye kolaki siriiwo naye gendewo omuntu bw'ati naye kwegayidde kola booti ne booti kituukirire okitegeera ono alya n'ono alya yemmere ewooma kubanga era ne bw'onoozikola wenna zonna n'ekyo ojja kudda ng'oyagala oba okitegeera so kati bw'oduulira abantu ebiseera ebimu buli w'oduulira kino okitegeera bw'oduulira omuntu oyo gw'oduulidde tomanya bambi ye kiki looni bamubanja sente tezijja okitegeera kati gwalaba w'opaakinga bw'ogenda bakugamba jangu okole kino okikola ate omuduulira lwaki oba omuduulira kwasiza n'agamba kyekikwebwaza n'oddayo ng'amaaso gazibye nagwe nalabako ng'amaaso gazibye buli wakwata pikipiki okujja okola ng'amaaso gazibye naye oyo ye yajja n'ayogera mazima yeetambulira n'atereera okitegeera bw'aba tagikuteeko tewaba kiba amaaso ge era akola emirimu gye n'amala byakoze naye gwe kwata pikipiki ojje abantu babi tekitandise kati nga dijje munne bamunoga nga bw'alinnya ati ku booth nga talaba nnyimba eddoggo liri buli wamu nakugamba omuntu akuloga n'otandika okutya okufubutuka mu buliri naye ng'oli mu muzigo okimanyi landiroodi ajja kujja olina boolabirira naye n'otya ofuluma enju ng'omutima buli kiseera gw'obeera otya okujja naye nga ati tebyakuliiko okitegeera so ebintu ebisinga babitukola ate oli era bannange Katonda atuyamba buyambi ti oli bw'aba ayagadde kukuloga akuloga kuba bannaffe bennyini tutambula nabo n'otambula bamutuma ebigere byo n'akuyoola enfuufu w'otambulira jaketi zino tuzireka olumu ku mapiki n'oyengera ekizimbo olina byononye najjako ewuzi kati byonna Katonda atuyamba buyambi n'akasikamu nekakuzunza ne babanga gwe basomera surati kuzuŋŋana
n'ozunga ensi eno naye nga kyava ku mantu either kubanga okola nnyo obanga okola n'oduula manyi bibiri byanjawulo oyinza obba ng'okola naye nga weeyisa bulungi ng'okola nga tokuba banno tobakuba bw'oba obaduulira okitegeera so byonna kato bya Katonda kwegendereza bwegendereza kwagamba naye kati Shadrack kati onyumiza gwe ow'amaaso ani omulala gojjukira nogana omusajja oyo baamuloga kati abadesi n'accident baziroga baziroga era nze kyemmanyi kiri kimu nze bwe mba nvuze pikipiki yange nenkyusa piki soogera mbumbu era nkugambirawo ya looni by the way nze era nkozesa looni nkozesa zibanka ezo naye nze sitera nnyo kwanja nnyo abantu abamu buli woyogera nti ntuse ku kino ate yakiraba bulala mu booda kasamanya nti wavuga pikipiki n'ogimala n'ogigaba nga togitunze abamu si bonna azimba omutima bw'alaba nga bakwesiga nnyo gwe bakola kino azimba omutima so waliwo ne gayo omulala oyo bamufunyisa accident bambi yamala n'afa n'okufa naye yali aduulamukko amukiga aduula alangira nze nakoze dda by saa 8 aba yakoze dda newejuba gye tuliira aba mu kuduula so kibi kubanga gwoduulira tomanyi kikyayitamu eka okitegeera tomanyi kikyakulowooleza kati vaawo naye afune ye bw'aba alowooza naye ate nga nze kyemmanyi mu bulamu nebwenkulemesa so akukola byokola era omukisa gwange guba gwange n'ogugwo oba okitegeera obwo bwe bulamu bwe tutambulira buli Katonda alina wamuyisizaawo okitegeera so bw'olemesa munno ekintu tekifuuka kikyo ne bw'oba omulemeseza oba n'akutuka amagulu kubanga lumu bambi abantu bafuna accident n'olowooza abadde avuga bubi naye nga wa bwe emmotoka ewaba negenda nesanga omuntu ku stage netooyo kati yali aduula yali aduula laba feyawaawo olaba awo ng'onototuuka ku golf course awali protea awo ava eno kwa Acacia bw'ati akkirira naye nga baali bamugamba dda infact namugamba nako nemugamba munnange oyo gwe olulimi lw'okozesa lubi bano oli mu Baganda sigamba nti Baganda be baloga naye ekisooka oli mukulu kinagambye nti stage ze Kampala zonna when you make a research kuliko bakinga Abanyankole which is okay kubanga oli ayinza ogamba nvumiri Omunyankole kuba naye muntu asobola okwowo sijja kulimba nange bwe nkyebuuza eze Kampala nga bw'olaba nti abawola ssente bonna bonna gwe buli wolaba bawola obusente obwo bulumu Munyankole kati ojja kwebuuza lwaki bo bali bakozeko ssente abantu sijja limba bazimpolako mutwalo oba 2 nosasu ya budde osasu ya budde baagala mutwalo bulunaku ate ekisinga okuluma osaba emitwalo aga ozayana nedda kati mitwalo agaana bakuwa emitwalo 18 kitundu kati ogumu ekitundu ogwo registration bujjako registration kati nozaayo emitwalo oba 24 24 23 kyajjukira ku byamba ya mabega kokko abo nembata kuba tebalina sibadiringiramu era nze mbirivingira mu banka yokka today wali Shadrack okitegeera nemugamba munnange oyogera bubi bwoba okola yes that's good you are blessed naye tokuba abantu tomanyi kye bayitamu nze kankubuulira olaba abo ababooda mulimu ababooda abalina ennaku era awo tujja tutuukawo waliwo ababooda abalina ennaku naye nga bambi omulabako nzira mulimu nowabooda gwe batomerayo neŋŋamba eyo stress nabo boolaba nga avuga bubi nemubulira nemugamba munnange lekera awo sijjamu neminga kuba waliwo banne bambi abalaba negundi zino abaŋŋamba nemugamba oyogera bubi bantu boyogereramu Baganda okitegeera bajja kirala olwedde n'ekifo kyoliko tebakwagalako kati ate ogasseeko na bino nemugamba si bangu oliba ombuulira alowooza waayita mmeka oba waayitawo na myezi baamukubira emmotoka awo
Moroka ya mukuba negera ne parking anga muli. Bamukubira bamukolera wa? Ku Protea olaba ngokirira bwoti Protea omanyi weri. Eyo hotel Protea ngako yo gundi waliwo balance mabajita bati ya manyi bale ngako kush. Waliwo kush obojuulira. Ekkubo ly'okutulirako dde ku Kololo wali. Bamukuba emmotoka neeyimiriranga muli. Ne bamutwala mu ddwaliro tebalina n'uw'emmotoka talina kye yakola. Tebalina kye baamukola. Ye wammotoka yasigalawo. Yamala n'amala n'agenda. Era awo we bakoonerawo emmotoka egenda bugenzi. Tewabaawo ojja. Eri ate awo emmotoka ezisingawo awo emmotoka. Kati lwaki mulowooza lyali ddogo? Lwaki mugamba nti anti okusinziira omuntu we bakubikira nti gundi afudde. Ebigambo by'oyogera wano bye bimu bye tusinziirirako ntugamba naye bambi omuntu ono alabika kituufu. Omuntu gwe ne bakubikira omuntu ng'ate mwayereega naye mwayomba n'omuntu katugeze wayomba n'omuntu ne muyomba bulungi mukabo n'ogamba omuntu ojja kukiraba kati kankuwa example bwe tunayomba ffenna wano n'ogamba ojja kukiraba oliraba gwefuula owakabi oba omanye n'ensi yammwe newayita ennaku nga bbiri n'owulira nti banti oba ne bakutema already balina kutandikira ku nze naye kati olw'okuba oli akukubisa accident biba tebimukwatako ate ogenda kujja omugambe nti gwoye yamutomedde era tuyinza okulowooza mugundi yamunaye bayomba ne gundi n'amugamba gwe ojja kiraba era oli kasagaago oba omanyi ndi waawano nze nasomoka lwera kigambo kinene ate ffe tubitwala nti bito okitegeera kati gwoyinza okitwala nti muyombye biwedde naye kigambo kinene bitanna olumu olugero lwali teruggwayo bulungi yagamba ekikolimo ky'enkoko tekitta kamunyi naye tewali amanya kamunyi yafudde okitegeera tomanya kubanga tosobola kujja naye nga tomanya oba efudde ete oba yafudde etya naye omuntu asobola okugamba oba olowooza nze ndi waawano nze nasomoka lwera oba oli nakulemerako naganze ndi musajja nava buddu ngenda sipiidi ezi nensonyiwa bro kigambo kinene kati olw'okuba ffe ababooda abasinga tulina empaka n'emirimu emirala right now tuli mu babooda naye amadogo mangi mu mmere mu buli kimu okitegeera so kati oli gwe n'okitwala ng'ekyensonga naye bajja ne bakubikira nti gundi afudde nkwadde example ne ngamba ndi naawe tuyombye bakutemye ofudde abantu ababaddewo nga tuyomba balowooza ki ti nayombye naawe nenkugamba ojja kukiraba okitegeera so kati kwe tusinziirira nenkugamba nti baloga era yali muloge bulozi kubanga yali tavuga bubi naturally nga ye tavuga bubi lwaki Shadrack ogambye nti ababooda balina ennaku mpitirivu ku mutima ne ku bwongo kati kankubuleetambula ebalabika ababooda abo balina ennaku lwaki ogamba nti owa booda oyo kirungi nnyo okukeera booda eno ey'e Kampala wano e Uganda kati tulina ebizibu kati kansooke njogere ku booda y'e Kampala wano kuba mwenkolera booda eno tulina ekizibu kino nti Shadrack nagenda nenfuna looni mu banka nze nkozesa Equity bwenfuna looni Equity ekola etya okufuna looni Equity nnungi nnyo ojuteekako akakadde bw'obanga obadde osevingirayo ne basala n'obasaba pikipiki bw'obasaba pikipiki ne bakulambula osaba banka yennyini waba wabikolako omuntu akola ku looni n'ogenda bagamba nenjagala pikipiki kika ki nti kika bwe kiti oba bagamba njagala kika bwe kiti akubuuza ku akawunti yo kuliko sente nti kuliko bo basala kakadde kati bawo bagamba njagala piki nga bakulambula obeerawa okolerawa biki ebyo bajja balaba ewuwo nga bakuba ebifaananyi kimu nga bavaayo okitegeera nga mu processinga weeks 2 piki ya banka etwala weeks 3 ku 2 oba omwezi ng'omala ogifuna anti kati wakyasinza ova obuzibu awo balwawo naye newola sente zali miliyoni 2 nebagamba bagakufuna kifaananyi waka amaze okulaba ku mulimu gyenkolera nemugamba manyi bireke naye ate
banka eyo bw'omala emisoso gyayo gyonna ate nyangu nnyo nze kati banka omwezi ensala naye wowe nalabanga ate bakuyingirira nnyo bisooka n'ebitira naye munnaye oba olina kyoyagala anyway era I could tell abantu bonna abeewola ssente lwakuba abantu bagamba nti ssente oba n'ebintu bya banka birwawo naye I personally nowaawe tulina loans yes bw'obimalayo okusinga ogenda mubamanerenda awo wennyini awo wembadde kakkana kola kye bakusabye bakuwa akasente amagoba obuzibu tulina ne tebamanyi wawo microfinances ne kye tuyita banks okitegeera kati abantu tebakimanyi buli omu aloza bank agenze mu bank naye obuzibu tukole research nnyo okitegeera bank ezawano kati nze personally simu gikubira kalango ekituufu nze nkozesa Central Bank yes my bank naye egaba yaddala era yo kituufu so yawano what I say it's a lock bank yes si tevabwe yawano amagoba matono ddala buchance muno youth loans wawobu okitegeera naye omuntu atya nga bajja kusaba kino bajja kusaba kiri kale nange wali natandika n'ebyo naye bw'obimalayo bw'oti ogenda kufuna eddembe olirina nti kati nzulwafe abapiki bakuwa piki akuba obuzibu obuliwo bano abalabako abasajja bagagga nnyo abalaba abasajja nga balwasa nga bebakaaba okitegeera naye gwe sooka otuke ku soosi okole research amala okusobola ogenda mubamanerenda kubanga kati abo abantu olaba kati obajjamu piki basobola n'okuwa ey'okubiri n'eyokusatu naye sente zaabwe bazisala mwezi ate mwaka gumu kitundu nga piki ogimaze ate bazisala mwezi oteekayo nga bw'ojjayo n'okozesako ebirala azo ngazo otuuse ng'osasude n'okufuna loan mu kampani nga zino endala ayalifunyewa banka era nkubuulira gwali andaba bwoba bodaboda gezaako bannange ku banka zino maziga gennyini oba owalampya ejjafange ey'amagye n'emmoloka y'amagye nze kankubuli awo tugenda kutuukawo ezo kubanga nabo bamanerenda kubanga right now piki essaawa eno abaana abamu awunzika avuze pikipiki emiliyoni 9.5 ku 10 not only that bakubako piki y'abo abantu ekibi kiba kibi okitegeera bali tubagamba nze twogerako kampani kati ate obuzibu bwabwe awo ngenda nabwo bwogerako laba anyway kangende bwe nti